Tugenze mu maaso n'amasukulumu ababaka abatwala akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi olunaku olwaleero batadde minisita avunaanyizibwa ku byensimbi David Bahati ku nninga nga baagala abanyonyi lwaki n'ejjevuli eno Uganda tennassa envula kutuuka mu luseera lw'amawanga agali yaddeyaddeko mu byenfuna kiyite middle income status nga kyali kyalambikibwa kubanga kituukibwako guno gwennyini omwaka 2020. Uganda lirimu ku mawanga agakyali amaavu obulanga lyali lirina okutuuka ku mawanga agali yaddeyaddeko mu mwaka guno wabulanga wadde kino nga kikyaganye. Olwaleero abakungu okuva minisitule y'ebyensimbi nga bakulembeddwa minisita David Bahati balabiseekeri akakiiko eby'embaliriro okwanjula embalirira y'omwaka 2021 era nga n'ababaka babakunyiriza ku nsonga y'omutendera guno bakiyite middle income state. Nga bagamba nti mu kisanja hakuna mchezo, Bannayuganda bajja kuva mu bwavu bagende ku ddaala eri abantu bamusibatayi mu byenfuna nga buli maka gasobola okweyimirizaawo mpewo. I would like it to be addressed as a national matter of concern, because we cannot be pretending to be leaders in this country when Karamoja is still recording 6.8% in poverty level. Wabula minisita Bahati ategeeza nga bwe babakakasa nti omwaka ogujja kino kyakutuukibwako wadde nga guno tekisobose era asuubira nti buli munnayuganda ajja kuba afuna $778 ekintu kiraga nti tunatera okutuukayo. Alinze kubanga ku 2018-2019 twalinga tutuuse ku 878 ate target yaffe eri 1039. Tusuubira nti by 2019-20 tujja kulaba figures ezinaavaamu naye tutambula bulungi towards figure eyo. Abakeera beemulugunyizza ku bintu ebira gavumenti beetaddemu ssente ongeza ng'ebyobulambuzi ate nga kati bye bisinga okuleeta eggwanga ssente. I've been following this document that before us, and Kamdini Parkwaj is better, but Kamdini Nira. Now we were very happy when we had the issue of when badge that would give us some percentage in terms of the infrastructure. Bahati agamba nti bino byonna kati babitunuulira era nga byakuteekebwamu ensimbi ezeegasa omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Obulambuzi bwetaaga enguudo, obulambuzi bwetaaga airports, obulambuzi bwetaaga marketing, bwetaaga promotion. Kati esente za promotion ne marketing ziri mu Ministry of Trade. Zibeera captured. Naye endala eza roads neza ebintu ebirala ebiriko ziri mu ministries endala. Kati bwozi aggregating zonna eza works n'ozijjayo n'oziteeka ku tourism budget ya tourism ebeera ng'egaziwa. Ababaka era balabudde abakungu bano olw'okuleetanga omuwendo gw'embaliriro gutali mutuufu nga kati babaleetedde embalirira ya butabalika obusoba mu 39. When you look at the average 3, they are not even at this time sure of the tax measure of the right to embark on to raise the money envisaged. So they are not even sure because we are preparing them by this time to be so sure of what it will be. 2, they are still going to load this budget with the things of security. There is that other word of what is it called? Yoga. And so all those other things. So they are still failing to press before this committee and Parliament a figure they think we should approve. Nicholas Nduga yakusakidde gulino kwa Delta TV amasukulumu.